si kyangu wadde n'omulundi n'ogumu Okeera ku makya ng'omwana we afunye obulwadde kiruma era obeerawo n'okaaba era nga wondaba kati amaziga gampitamu kubanga Susan wange nga wamulaba Alan nze mu bulamu bwange bukyaŋŋambaawo sijja kulimba nali sijjanjabangako muntu wa bulwadde obwo naye nga Alan nga Susan akolola n'ali mu ddiro n'amuwulira oba n'ali wabweru n'awulira Susan naye nga wakolola bw'ati ogamba Susan avaamu byenda oba ujja ng'omanya nti Susan tagenda kukeesa Susan agenda kufa tafudde ku mwana nyambala ki gy'alina kwambala era abazadde gwali yandaba ne ennyambala y'ensonga enkulu kubanga singa omwana ono abadde tayambadde kantu kamukutte teyalikoze eki teyali mukusabye oba teyalisikirizibwa naye kati ayambadde ka blouse oba buyita crop top oba kyekyo ekigambo takomye okwekundiririrwa wabweru ayambadde kamaaso taiti oba kalegingi kati omusajja oyagala akole ki mami bakutte abaana nga bambadde obutiiti abalenzi nga beefudde bawala kunaku bennyininyini ng'enkeera bagenda kuwummula naagala naye batuganye okwogera abaana 40 kwaga abalenzi kinkosezzaamukko oba okitegeera kuba buli wenjogera ku Susan saagala kulimba amaziga gampitamu kale nyongero banirizaako ku mukutu cruise exclusive Allen Cruise gemanya nyongero banirizaako yonna gye musizidde okubanga ate oba oliawo mutulabira mwebali nnyo mwebayire ddala tusinzidde wano Makindye Forest Park wano okuliraana kooti e Makindye nyongero bategeeza omwaka guno January ono mukomenya abaana bammwe ab'obuwala mukomenya abaana ab'obulenzi kubanga ensi mwe tuli n'ebintu mwe tuli si byangu engeri ensi gyetambulamu engeri buli omu gyakwatamu omwana we si byangu muzadde kebera nnyo omwana we essimu eyo tomanya mwana wo byalina kitegedde tuli wano e Makindye ku Forest Park we tusinzidde ndi ne Marus mukwano gwange mwannyinaze anyambye mu bintu bingi Marus ono yadde tuseka tunyumya ne waliwo olwakutuuza nagamba Alani ng'osussizza mukolere speedi nga nnene n'omuwuliriza nga sisitawo yadde museka nyumanya aliwo omukwano gwo gwobeera naye ng'akubuulira amazima ng'asobola okukulaba ng'ogenda tumenaga mwannyinaze speedi otutte nnene Marus tumujjukira nnyo mu mboozi ya Suza abasinga bwe munsanga bwe muŋŋamba era buli omu aŋŋamba tulabire Marus twebalize Marus tulabire Marus twebalize Marus buli omu kyasiba ŋŋamba naye olunaku olwaleero mulina tulina amawulire amalungi agazze wano olunaku olwaleero ge tulina era nga Marus ajja kuba agatugamba naye katumwanirize atubuuzeeko n'oluvannyuma tutandikiraawo Marus Bridal Center Anet Plaza tusanyusa okulaba nnyabo buuza kuba tulaba abalungi abandaba mwenna abaleeko Alan Exclusive bannange mbabuuzaako mwasuze mutya abakyala abaami mikwano gyange mwenna ate era nga kambatole ne ku salaamu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mwenna basiraamu bannange ate n'abakatuuki abali eyo n'abantu abemusikiriza ez'enjawulo n'abantu ab'enzikiriza ez'enjawulo Yesu yeebazibwe bagamba Yesu yeebazibwe amiina oli otya Marus ndi bulungi obulamu bugamba butya obulamu bwe butyo mpolampola tugezaako omwaka gukututte gutya sofa mpolampola Alan abantu sooka obayo ku updates eziri mu bizinensi kyokola oba oliawo omuntu nga gwe mundi ogusosa okulaba abamu bawulira buulizi nga nkwogerako abamu batwegasseko bwegasse mu lugendo luno olwa YouTube wano ku channel yange ng'oli ayinza okuba badde takumanyi abalungi abandaba yenze Marus Bridals era nga yenze y'omu senga Marus
Marus Bridals ntunda ngoye ez'abagole ate era nga mpangisa engoye engoye bride ebiteteeyi amagomasi okay amagomasi ntunda amagomasi ate era mpangisa gomasi n'emishanana n'okutunda obutunzi engoye ez'ebbeeyiko entono nga mitwalo 2.3 3 4 5 paka ku miliyoni 2.3 then ate erinnya lya Senga Marus nalyo nalifuna okusinziira gye nali nkolamu ebintu byange nga maama kuba ndi muzadde okuyamba abaana ab'obuwala ddala kati erinnya eryo nalyo nelikola ki nelikwatayo nembeera nti ndi Senga era nzijanjaba abaana ab'obuwala nyamba ku baana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi. Okay. Maruso gwatulaba Maruso alina ekivvulu bw'oyogedde ku mwana omuwala kyekivvulu kye wategese kyekivvulu kye nategese eky'omwana omuwala eky'omwana omuwala tubuulireko ku kivvulu kino ennaku z'omwezi kiriwa ne concept ekivvulu kino kiri ku Theatre La Bonita mwenna abalungi bange abandaba era abalungi ba Alani bonna ekivvulu kino kiri ku Theatre La Bonita nga 17 ye wiiki ejja ku Lwokutaano era ng'ekivvulu kino nakikoze ku lw'abaana abawala abaana abawala abali eyo era nga lwaki nakikoze kubanga aliwo concept Alani eyaliwo gwe kennyini nze nali sikumanyi naye bwe nalabanga ebintu byo kati nendaba omwana oyo gwalanga Suzani ow'Ekannungu nembeera atakiti bambi kyova olaba nga nakoze eki nataddeyo ekivvulu kino eky'abaana ab'obuwala kiri ku ki mulamwa ki kiri ku mulamwa ogw'okubuulirira abaana abawala kubanga abaana abawala bangi bagudde mu buzibu bungi abaana bagenda ne batambula ne bafuna obulwadde munnange ate nga ggwe omuzadde tofuddeeyo kola ki kusembeza mwana ono kati ne weesanga nti abaana ab'obuwala bangi bambi bagudde mu buzibu obwo era kati nga bannange bintu si byangu Alani so tugenda kwesigama nnyo kubuulirira omwana omuwala so wakitadde mu holiday eno okulaba nga oba oli awo omuzadde alina omwana omuwala kati abali mu diaspora abatasobole kubaawo kubanga ntambuddeko nnyo mu diaspora eyo ne buli omu agamba twebalize Marusi twebalize Marusi twebalize Marusi kati Alani omuntu yenna ng'ali eyo bonna abali ebweru abalabanga byokola video ze twateekangayo okuyamba Suzani abo mwenna bambi mbasaba mumpagire osobola okusindika sente zo ng'oguze tiketi nempa abo abaana abali eyo bazadde baba batasobola kola ki kwa affordinga gula tiketi kubanga ekintu kino kitaddeyo okusinziira gundi eyo yaliwo situation eyo yaliwo eya Suzani kati gwe omukyala ali eyo oba taata ali eyo ng'olina obusobozi ng'osobola okugula tiketi osobola okuweereza okusapootinga ekivvulu kino kyetaddeyo eky'abaana abawala basomesa osobola okusindika ssente ku ssimu yange n'ogula tiketi zo nogaa nti nze Marusi nze nguze tiketi za St. West oba za St. West nja kusobola okuwaabo abatakola ki abatasobola ku affordinga gulira abaana baabwe ki tiketi naye ng'omusomo guno njagala abaana myaka 2 kudda waggulu myaka 2 kudda waggulu kubanga oyo aba muntu mukulu ddala abanywedde aba atandise okulaba ensi n'okutandika okulengereza ku nsi bwetambula so ebigambo bye tugenda okukola n'emboozi tetugenda okunyumyako olwo olunaku ya mwana muwala kujja kuwuliriza La Bonita ennaku z'omwezi nga mmeka nga 17 January ye wiiki ejja ku Lwokutaano 17 January wiiki ejja ku Lwokutaano ye Alani so emiryango gigulawo ssaawa mmeka zigenda kugulwawo ssaawa nga 12 zennyini olwo owerekeddwako baani mperekeddwako Ajat Stasha Mayanja mperekeddwako Ronald Mayinja mperekeddwako Chiko ne Madrat mperekeddwako Mariachi mperekeddwako Senga Nantume mperekeddwako Koja Haban nange kennyini Senga w'abaana okay kolo olunaku lwennyini tulina lulaga lumu lwokka lweggulu lwokka so anyway mwenna abaliwo nga we muli mujje banaye Suzana ajja
Susan agenda kubeerawo kubanga tasobola gaana kubeerawo ate tasobola kubulawo kubanga lwaki nkugamba ekintu bwe kityo gye nvudde wange ne Suzi naawe kuba nakulabirako Suzi nze negamba Alani omwana oyo engeri gy'alimu kinkosezzaamukko oba okitegeera kuba buli wenjogera ku Susan saagala kulimba amaziga gampitamu. Yafuuka muwala wo? Yafuuka mu mwana wange, sina muwala wange wabula mwana wange w'omukyenda kyange kyenyinza okugamba. Susan oyo bambi we namulaba ng'omutadde ku YouTube bambi ng'embeera si nnungi ne ngamba kandabirire Susan. Jjukira Susan yali mulwadde olw'obulwadde obwo. Ate engeri gye yabufunamu ya bugayaavu bw'abaana bawala. Kugayaalira bulamu. Kugayaalirira bulamu bw'abaana bawala. Kubanga Susan singa teyagayaalirirwa teyalibadde bw'atyo. Ate nga muwala mulungi ate nga mwana muto. N'olwekyo kati omuzadde ali eyo saagala bambi ogire oyombesa ate mwana mbwate lwaki okoze bwoti lwaki ofuna obulwadde lwaki okoze bwoti okitegeera Alan kubanga naye abatamanyi okitegeera abatamanyi adolescence yebasumba ate nga ffenna twabiyitamu nange Alan ayogera naawe nange ebyo bintu nabiyitamu nga nkyakala nga ndigida naye munnaye nebaza Mukama Katonda nebaza Mukama saatuukawo era mwebaliza ddala okubeera nti nno saatuukawo naye kati gwe omuzadde ali eyo woba naawe wabona ekintu ekyo bambi fuba nnyo okuleeta omwana mwogo omusomo asobole okuyiga. Kale Marusi nga tutandika emboozi eno bwe kyogerebwa ku mwana omuwala nze ndaye basenga bangi nga boogera ku baana abawala naye ng'oba oli awo ekyokulabirako nga bo kye bakoze mu community tekirabikako kiri visible oba omuntu kyayinza okutunula n'agamba nti nga bula nti oli bw'ayogera erinnya Marusi agamba nze neewuunya Marusi bwe yakwata omwana gw'atamanyi omwana alina AIDS oba akawuka nga kali ku level ya waggulu ng'omwana alina akafuba n'omukwata n'omutwala mu njuuyo ne bbaawo n'ayomba according ku bye watugamba nagamba Marusi lwaki n'okwata omwana oyo ng'alina akafuba kali waggulu n'omuteeka mu baana bo n'ogamba nja kufa n'ono omwana paka ng'awonye naye nga bazadde b'oyo omwana sigamba nti tebaliiyo gye bali ne taata gy'ali naye n'omukwata n'omuteeka so oli senga wanjawulo mu community yaffe naye twandyagadde otubuulire nja kukozesa nnyo ekigambo muwalawo Suzi twagala okumanya ffe abamu twakolanga interviews ne tuvaayo ne tumukulekera ekiro ffe ne tudda eka ne twebaka bulungi ne famire zaffe naye ggwe omuntu eyalabirira ku mwana ayina afunye akawuka obukulu naye ng'olaba oba oli awo ensobi z'ono omwana ye yazikola ze zaamuleetera ekyo eri omuzadde atulaba olunaku olwaleero ng'ayagala kumanya nti ggwe wakihandolinga otya kubanga eri omuzadde gwe baakatemye ejjo nti omwana wo mulwadde wakihandolinga otya mwakiyitamu mutya wakikola otya kuba gwe ate teyali nti mwana wo waalayini naye engeri gye wakikwatamu buli omu yasituka mu ngalo wano ku internet buli omu n'agamba oyo omukyala Marusi ekikyo kye wakola oba ebimu ku Allah bye yakutuma ku nsi wakikola Marusi kiwulirika kitya kirabika kitya okeera ku makya nga omwana wo alwadde era abazadde abali eyo balinza okuwulira tebakuwulira nkongo wa story eno naye balinza okuwulira biki bye wayitamu biki bye muyitamu era agamba omwana we nti genda ku musomo owulirize omukyala oba saawa zino kuliko abatuuza bagamba ati wulirize omukyala byagenda okugamba kyenyiza okugamba Alani abantu bonna abatulaba si kyangu wadde n'omulundi n'ogumu si kyangu wadde n'omulundi n'ogumu okeera ku makya ng'omwana we afunye obulwadde kiruma era obeerawo n'okaaba era nga wondaba kati amaziga gampitamu kubanga Susan wange nga wamulaba Alani nze mu bulamu bwange bukyaŋŋambaawo sijja kulimba
nali sijjanjabangako muntu wa bulwadde obwo era nga mbuulira buwulizi nti siriimu akola ki aluma naye wampa Suzan nembeera ne Suzan nenzijjanjaba Suzan naye Alan era nga wogambye nti gwe wamundekeranga n'ogera ne weebaka ewuwe waka nze nasulanga olumu nga ntunula Suzan yeebase wano ku mufaliso kuba nali namuteeka wansi nga yeebaka wano ku mufaliso nenzira wano jjukira mukosa nze okulaba ku vidiyo zo oba ku YouTube nali nakazaala omwana nga muto omwana by then yali wa myezi 4 omwana wange omulenzi naye nga Alan nga Suzan akolola nali mu ddiro namuwulira oba nali wabweru nawulira Suzan naye nga wakolola bw'ati ogamba Suzan avaamu byenda oba utya ng'omanya nti Suzan tagenda kukeesa Suzan agenda kufa Alan nga buli kintu kyonna nga Suzan nga mbannanga abandaba simena kumanya nga Suzan Alan popo amuyita mu buyisi nga popo amuyita mu buyisi Suzan we golaba naye senyinyalako Suzan saagira Suzan nti noba lwaki wafuna obulwadde lwaki wakola bwoti nze Alan nasibanga Suzan pampa ne mu ddwaliro wabirabanga we twatwalira Suzan wane Rubowa nga senyala Suzan wadde nagamba ekiba kibe kati ndi muzadde wano we nnina okuyigira era nayiga bingi ku Suzan nga buli kyayagala okulya nagamba mama njagala kulya nayigira bingi ku Suzan kuba nawe olina abaana butereevu nina abaana abawala nayigira bingi ku Suzan neŋŋamba kati omwana ono Katonda gw'oba onnyamba Suzan ono awone kuba gwe ŋŋenda okuyigirako okuva olwaleero omuntu yenna anajja nga wange nga bw'ati sisaamwenyinyala kuba senyinyala Suzan ate saalumyako Suzan wadde n'omulundi n'ogumu kuba nasula nga ntudde jjukira nnyonsa nze nnyonsa buyonsa baana paka mwaka oba mwaka 2 kitundu oba myaka 2 naye nga Suzan akolola Suzan asesema Suzan popo amuyita mu buyisi naye nga Suzan waŋŋamba nti maama banfumbire kammonda akaboyiro nga ŋŋamba omukozi wange dduka ofumbire Suzan akammonda akaboyiro naye ate nga wobufumba alyako bumeka 3 maama bampe ku mata aganyoga n'omuwa aba yakaganywa ne bikomawo era nga baketi zaffe zibeeraawo mubeeramu omo ne jiiki oba okitegeera Alan naye omuzadde ali eyo obulwadde buluma era mubuulirire nnyo abaana bammwe eno holiday gwali yabadde yeetuddeko bannange leeta omwana asobole okumanya kiki ekiri mu nsi omuzadde omulala ayinza okuba ye yakibuuka n'atafuna naye bano abaana oba eriyo wa muganda we oba eriyo waki eyinza okuba ye wa muganda we owa muganda we era naye amuleete Alan obulwadde buluma kubanga wegambira nti buluma natuukanga nensula Suzan bwe nti ku buli n'omukwata nagamba woowe maama nfa maama wookutte ng'okwatawo bwoti olugalo ne lugenda mu kinnya n'omukwata bwoti omumukyusa omwambaza pampa maama wompulira wanzita maama nnumwa woowe singa nfa ne mugamba Suzan ng'ofa ki ne mugamba ng'ofa ku nze ne mugamba Suzan togenda kufa oyina okuwona Katonda eyakumpa nkulabirire yagenda okuwonya nangamba maama nalifudde ne mugamba togenda kufa ng'obulumi bungi nga womukwatako bwoti olugalo ennyama wajja ekituli oba okitegeera nga wajja ekituli Suzan obulwadde bwamuluma Suzan obulwadde bwamuluma nentuuka mukama kati nemugamba naye mukama Katonda kiki kino kye tuliko omwana ono buli kimu tukikoze era jjukira Alan nakubira nga Suzan kati tumutwale mu ddwaliro ne tugenda naawe tobijjukira kuliko n'omwana jjukira omwana ate naye mulwadde kati awo nenkubira senga wange yennyini we bazaalibwa ne taata ne mugamba senga jangu nina omwana nga obuwala naye mulwadde naye ate n'omwana mulwadde ng'omwana obviously tulina kati olina abalwadde 2 aba mu nnyumba si baganda bo si baganda bange naye nga nabasembeza
Susan mwana wange, omwana wa Susan muzukulu wange. Ngate n'omwana omuto, ngate naye ali bubi. Yate yali bubi Alani. Ng'omwana omanyi okubako obasa omukka bw'oti ng'ogamba nti kumakya wallahi ojja kasanga fudde. Senga najja ne tukatwala ensambya. Era mu ensambya omwana wa Susan Alani yamalayo mwezi mulamba n'ekitundu. Myezi ebiri. Kubanza tukira abantu batukisa ne baweereza ssente ne zikoma. Alani ne kwamba Alani kati nkwata mu nsawo. Alani nkwata mu nsawo. Ate omwana Susan sigenda mujja nsambya nga tannawona. Naye nga buli ddagala erigenda ku mwana wa Susan buli lunaku twaligulanga Wandegeya nga tugula obucupa obwo kwobu. Naye nga buli kacupa Alani buli kacupa buli lunaku jukira obucupa bubiri oba busatu nga buli kacupa ka mitwalo 15 buli lunaku. Ate nga abasawo bali mukuba ku makya omwana oyo. Bali mukuba ku makya omwana oyo. Nga buli lunaku nina okugendayo. Era nga ne ku gate ensambya nga tewali atamanyi nga wentuka nga ngamba senga totuwa kadi yingira ogenda olaba omwana wo ng'era bamuyita Buju. Yingira ogenda olaba Buju bonna abasawo yingira ogenda olaba Buju. Era olunaku lwasookera ddala bwe nagendayo kuba ajjukira omwana bamutwala mu ddwaliro. Onkuyita kugamba Alani jangu tudduse Susan mu ddwaliro gye batulagiridde e Lubowa. Kati munna olunaku olwo tugendayo. Abasawo baabuuza kwa benyine batwala omwana baabuuza ani agenda okusasula biliyoni omwana eya Buju ani agenda ogisasula. Yes, ani agenda ogisasula kye baasooka okubuuza nga balaba embeera ki kuba omwana tumuddusa wano Erweza mu basista baga nti tukwata kuona omwana yizo tufiirako wano. Senga nakwata Buju n'akabikka ne tudduka mu ddwaliro. Naye baabuuza ani agenda okusasulira omwana ono Alani. Ne mbabuuza lwaki mubuuza ssente nga temusoose kujjanjaba mwana. Ne bagamba bo bayiga tumukwateko sooka otuwe ssente. Era twasooka kuwayo Alani ssente. Twasooka kuteekayo deposit. Naye ng'olwo ne stress yonna gye weetaddemu oli mu kujjanjaba omwana gw'olabye ku intaneti ng'abonaabona. Omwana yazaala omwana ate omwana n'asiga mutabani we akawuka. Alani nali attached ku ekyo ekintu kuba nagamba omwana ono ebintu bino byayiseemu bye yayitamu byonna okufuna buno obulwadde. Nange Alani naliko omuwala nga Susan ate nadigida nga Susan. Yes, nadigida nze Alani. Nze Alani nga ne mawulire bankubamu mu Bukedde. Yes, nga nze sina kivu kye sitagenda mu Alani nga sina kivu kye sitagenda mu. Kati nagamba olaba nze senga Marusi nataasibwa obulwadde buno ne sitabulwala omwana ono kamuyambe. Omwana ono kamuyambe mbeere naye. Nze Alani kyenyinza okugamba nze bwe natuuka ekiseera ng'abantu bankubira amasimu era nakigambako nakubira Alani abantu bankubira amasimu bangamba lwaki naleeta omwana oyo agenda okusiiga abaana bange obulwadde n'abajjanjaba ntya. Waliwo omukyala eyankubira okitegeera yali London eyo naŋŋamba tetuganye Marusa ayamba naye mugambe abantu abo abajjanjabi Katonda omwana amugobadde ewaabwe agenda siiga abaana be simanyi TB simanyi biki bambi ayamba naye bambi si mutima mubi naye mugambe Marusi wakola omutima. Alani ng'era we bagamba ate nawe luvannyuma nnyo era wakiŋŋamba nga Susan amaze okuwa negamba Alani ebyo ebintu ze nabiwuliranga Marusi abaana bo bagenda kulwala obaleetedde omuntu omulwadde ewaka nga abantu babwenyonyereza bato. Ne mbagamba Mukama wabanga abange bano tebatambudde bufuna nga Susan yabuyina tebajja kulwala kubanga gamba lwaki Alani nze wetumala okutwala Susan wetumala okugira Buju nsasuddeyo akasente batandise omujjanjaba kuba Buju yatwala ssente nnyingi Alani zaali nnyingi nno ddala jjukira abantu baatuwanga okitegeera nesituka ne ziggwawo kyokka ne Suzi akyali ku kitanda. Suzi ali ku kitanda omwana ali ku kitanda kubanga ate bwe kituuka ku kya Suzi kuba nzijjukira
olunaku olwo Alan nakubira ndi mu kibuga brother wange gwenzirako Fred tugenda mu ddwaliro ngamba Maru nti wangi sooka ovuge motoka ojje ku ddwaliro nti lwaki nti batugambye nti Suzi okumutandikako omujjanjaba n'okumuwa ekitanda jangu osayininge wangi Suzi okumutandikako okumujjanjaba jangu osayininge nti gwe maama gwamulinako obuyinza ne mugamba sayininga nangamba nedda siga kusayininga baŋŋaanye okumanya baŋŋaanye bakumanyi bakulaba kwa Alan Close gw'obojja era nalekawo emirimu neŋŋenda bwe natuukayo Suzi namusanga bamutadde ku kitanda batandise omuwa treatment bambi abasawo baawo bamuwa treatment waliwo omukyala gwe tumanyiwo ne batandika omumugira mumujjanjaba nensayininga neteekayo deposit bagamba aha ekibaawo kyonna nga kiremereddwa nti gwe nti yenze nenteekako nakyambadde Marusi ennamba ze z'essimu ne baŋŋamba omwana ono omuyita otya ne mbagamba mwana wange ne baŋŋamba tekisoboka tosobola kubeera ng'ozadde omwana bw'atyo ne mbagamba mwana wange ko omusawo omu oyo omukyala twamulaba ayamba buyambi ko munne n'amukonako bw'ati nzijukira bulungi nnyo ne mbagamba kati lwaki mutuula mugende muteekeko Susan eddagala muŋŋambye nzije wano kyokka ate mwetuddeko kati olwama ne baŋŋamba katulinda dokita waliwo abasawo abasajja ndowooza be basinga okumanya nnyo obulwadde obwo naŋŋamba kati tugenda kukola bwetu naye omwana ono agenda kutwalako ssente nnyingi ne mbagamba nze nfa bulamu bwa Susan kudda njagala Susan awone alabirire omwana we omusawo omusajja naŋŋamba naye ono osobola namuganga lwakisobola lwaki awona bulanga balabika okutya wambi onyuma byonna kirabika ngo abasawo baali batidde Susan yali bubi Susan yali bubi Alan Susan yali bubi bannange kulayini esembayo Susan nga takyasobola kutambula Susan nga w'omukwata n'obeera nga tomukutte na muntu ng'agwa Alan nga Susan ayogootana kino alogootana kiri omanyi omuntu okubeera ng'alogootana baganda bange babo bazze bakoze batya omusawo yaŋŋamba kyeŋŋenda okugamba nnyabo nti omwana ono muwala ono nti ku makya tugenda muteekangako eddagala yo babaliita naani nali erabira naye nga Alan akacupa bwe kati nga Naswene nga ka mitwalo 3.5 akacupa nga ka mitwalo 3.5 twakagulanga Wandegeya ku first pharmacy ye first oba pharmacy oba yefi waliwo first pharmacy ne finka oba yefinka kwezo gundi ebbiri naye nga akacupa bwe kati mukama mitwalo 3 bakamukuba ku makya bakamukuba olw'eggulu gye mitwalo 7 bakakuba lumu bakamukubanga ku makya akacupa kamu ne kagwamu olw'eggulu nga balina omukuba akacupa akaki akalala nga bwe bulamu ng'ataaka akacupa ak'eddagala mulimu ekintu ekisapootinga obulamu bwe oba mubeeramu engeri y'obuugi bumukwate muki mu lubuto kuba omusawo yali aŋŋambye dokita oyo olw'okulya tasobola talya Susan yali talya ng'obulamu bwa cupa tetubukwatiridde nga talya mukyusa pampa bannange si byangu era gwe omuzadde ali eyo oba omuntu ali eyo yenna ng'olina omuntu wo oba wadde nga si muntu wo oba nga mwana wo bambi muddaabirize ate todda mublaminga mugira bagamba batya mu Luganda kukola kutya kumusalira musango kubanga buli womusalira omusango omuntu ono ayinza okwekola ekintu oyina mubudaabuda muzza n'omugamba ojja kuwona Katonda akyakuwadde obulamu ate gw'olaba oli mulwadde kati ate waliwo atali mulwadde naye ate nobukya ku makya bagamba nti afudde nga tafudde bulwadde obwo ayinza okuba afuluma mu nnyumba emmotoka neemutomera nga tafudde bulwadde naye kati gwe ogenda kumira empekeyo oddewo bulungi kyekintu kyenagambanga Susan naye nga Susan nga naye maama empeke eno nga nnene maama empeke nga nnene eno ne mugamba Susan obulamu bwe tulina
buno bwe bulamu bwe tuliko kati wotamira mpeke eno ogenda kufa nga mujjukiza nnyo Buju nga mugamba sitayagala Buju ti maama mwagala mirempeke Buju abeere mulamu omukuzi Buju ye mutabani we nga maama ena mirempeke eno Buju naamukuza nti ogenda kukuza Buju mirempeke maama ka mirempeke nekigenda nga kimuyingira era Susan ye muntu abeera n'akasawo wano empeke ye neya Buju ezibala ssaawa emu maama bangulireyo amazzi obeera nga ali ku dduuka maama bangulireyo amazzi nga mirempeke bwe bulamu bw'alina n'omwana kati Maru omuzadde ali eyo agamba omwana waliwo abamu abaga mugende mukyakale mugende mudigide omwana wo gyalaze oli mutusiigira kifaananyi kiki omuzadde kyoyolekedde bw'oba nga weesuddeyo gwa naggamba omuzadde yenna kyenyinza omugamba oba olina okumanya omwana gyalaze ate era ebiseera ebisinga fe abazadde tulese nnyo abaana simanyi lwaki kasita omwana wange mukulu omwana takula wali muzadde we olina okumanya omwana wange agenzeewa ate era ne gy'omusindise tomanyi mize giriyo kubanga ffenna tukuza abaana owange mukuziza bulala nawe Alani oba ogenda mukoza bulala n'omusanga akabina kakomeeri akakusinga gwe maama alina hips kati amutunuulira alaba ekifaananyi ky'omuntu omukulu oba okitegeera ekifaananyi ky'omuntu omukulu n'akuba obufaananyi ate era n'ekirala fe abazadde ffe naawe aliye yandaba eno holiday mu kiseera kino ng'omwana tanaakuddayo mu February mutuuzeeko wali ebbali omugambe mukwano nze ndi maama wo ndi mukwano gwo ndi muganda wo kyoyagala kyonna kikole kiŋŋambe omwana oyo oba omutaddemu ekintu ekyo mu mutwe buli kaseera ate era tokkiriza kintu kya muntu akuwadde nga tokikoleredde kuba ekintu kyetakoleredde Alani ate okifuna oti omala kukola n'okifuna obusente obwo 1,000, 2,000 limbalimba omwana w'omuwala oyinza omugamba terekera 10,000 zange eze2 terekera 10,000 zange eze5 ze Alani kyekozesa ewaka ninga omwana wange kutereseza 2 kutereseza 5 sente nezirema kuba kubanga omusajja ono wanaaleeta 15,000 nga gayi maama wange 15,000 azimpa okitegeera Alani kati ebintu ebyo n'omanya naye abazadde abamu tebafuddeyo ku baana bafuula mikwano gyabwe kati Alani omwana ayinza okuba nga bino jjukira bi infection kati byajja omwana alumizibwa infection nga muwala oba wasiniya 2 wasiniya 1 wasiniya 3 omwana naatya okugamba okitegeera naatya naye jjukira omwana oyo muto buli waatya okugamba wansi eno wonooneka infection eyo buli wetuuka munda enoona nabaana naye wabanga oli mukwano gwe kiresenga example wabanga oli mukwano gwe ajja nagamba mami wabanga akusanze katuli wano fenna mami njagala kwogerako naawe nti Alani asooka aveewo ng'omanya alina ensonga yenkulu era woovaawo ayinza ogamba mami nkulage wansi eno wannuma wansi eno wansiiwa nti kale ndaga wakwaga nga munange nno olina infection okitegeera n'agamba kati mami mpulira nnumwa nnyo jjukira infection erumya nnyo muno naye omwana oyo Alani watuukira okulagira bw'ati manya oba mukwano gwe aba takutya naye omwana omulala w'oba nga toli mukwano gwe tasobola kukulaga kyekyo ngamba abazadde ku budde buno bambiweereza omwana mu musomo ogwo ate mufube nnyo abaana okubeera mikwano gyammwe baganda bammwe obutakola nsobi omwana asobola okugamba nti gundi ankwana tulabe bataata be bakakubaana tulabe ba mikwano gyaffe gye bakakubaana naye omwana ndowooza obeera naye asobola okugamba bulungi nnyo asobola okugamba bulungi nnyo yes kati olaba mulimu abaana nobeera kiresenga example kati abaana ajjukira basomera mu masomero waliyo ebisiyaga waliyo biki naye omwana womala omuga nti ebisiyaga bibi muwala munno tajja kujja kukwate ku mabeere omuntu yenna tajja kujja kukwate kabina nga muwala munno
ate ekyo kiba kizimuzimu kati era kati nze nkugamba ekintu kyo kati nze wakana kibayigiriza abalenzi n'abaana batuza ne bagamba kabe brother woyo Kimu nakwatako kiba kibi nemuga Kimu kiba kibi kwata ku muganda wa Kabina nga muwala nengamba nekiri ekito nemuga kiba kibi era bakimanyi nti omuwala talina mukwata Kabina muganda waffe kati lwaki nkugamba bwentyo n'ebisiya gabye nnyini bino byajja mu masomero amasomero agamu kati ebisiya gabino omwana omuganda ate nga n'abasomesa abamu tebamanyi tebakimanyi kuba jjukira abaana babikola kiro mu prep oba wano nga abaana beebase naye kati nze nakiyingizaamu abaana bange nti omulenzi muno kajja nakoona Kabina kati nga mutabani wange yanganze mami saagalira ddala na muntu aneesemberezaako musajja munnya akoona atya Kabina kati kiwala kyange jjo lwabalamu kiŋŋamba mami okimanyi ku ssomero baakutta abaana abalenzi nga bambadde obutiiti ne mugamba ogambye eki nga yakakomawo kuba yansanga waka kuba nali naakamala okuzaala namugamba naawe olimba naŋŋamba mami ye mami baakutta abaana nga bambadde obutiiti abalenzi nga beefudde bawala kunaku bennyininyini ng'enkeera bagenda kuwummula naagala naye baatuganye okwogera neze mami nkugambye era ekyo essomero sigenda kuddayo kansomereyo third term siddayo okiwulira mukwano kyenkugamba si kyambu abaana 10 kwaga abalenzi ate era ne bannannyini masomero bafeeyo nnyo okugira amasomero gaabwe babuulirize biki naye abamu baleka be bataddeko nga badirector bahead teacher bwe baba bafa ku ssomero amasomero nga goonooneka omwana wange kennyini abalenzi nga bambadde obuki ng'abawala kati Alan abazadde omwana wo abagambye wuliriza omwana kyabagambye wa omwana obudde naye mukeera ku makya ovudde essaawa emu oyingidde essaawa 4 oba oli mu ssaawa 5 n'olwesande lwennyini eyaligenda nti kansibeko ewaka mpa abaana bange buno obudde twogeremu tunyumyemu bafumbire ku mmere era nabyo ogenze kukola omwana wagwa mbuzi bwekyekyana kiki owadde omwana obudde onyumizaamu kono omwana wo omubuuzisa kiki omwana wa muwala atuuse myaka by the myaka nga 16 awo suubira abazadde mwali badde mutandise okwogerako n'abaana bammwe abawala bwe kiri era nze Alan kyenyinza okugamba neebaza bonna abazadde abandeetedde abaana holiday eno babandeeterawo yes babandeeterawo ku dduuka jjukira nina akasenge bambi nenteekateeka abaana baabwe abazadde babaleetedde ddala abazadde bali serious okitegeera ababaleese naye ojja kusangayo olinza omwana ng'akyali muto jjukira oli maama tojja muga nti kola bwoti okitegeera abazadde abamu ekyo wanaakula banaamugamba ani agenda omugambira wanaakula banaamugamba nze nkoze ogwange kasita mukuzizza okitegeera ani agenda omukugambira eyakeera ku makya n'agenda ali muleba n'amusindika Alani waba tabimanyi wanaafumbirwa n'abimuyigiriza iyi munnanga abazadde bagwera nogaa naye ono yayogedde yazaala omwana nogaa waayi nina amaka ge nagenzeemu wano mu nnaku enkulu wano naye era mu bintu bimu bye muba mwogerako ku musomo ogwo mugenda oteeka ku labonita maalu wali ogenzeeko mu maka agamu nosanga omwana omuwala owa P6 P7 oba abaana nga batoto nosanga nga bayise ba anko bayise ab'enganda n'emikwano naye ng'omwana ayambadde bubi nga muto bamukunamizza ate nga ye munene ebisambi munene ebisambi ebbeere livudde eriri bwe riti konna kamumyumidde wano mu maaso kati omuntu amulaba oba oyagala akola naye nga bw'otambula mu basajja abatali ba famire bonna bali abasajja beekuba waayi ekyo kyawano tekyawano kimpe ono omugamba nti
Nego yo mwana okimanya ali mu P6. Wa fe tubiryanga naawe. Ate kati ekyo kikuze. Kyogera kituufu babikola. Naye nga abazadde bennyini tebafudde. Tafudde ku mwana. Nyambala kijja alina kwambala. Era abazadde gwali yandaba. Mufeeyo ku baana. TikTok ne kulaga abaana abawala oluusi. N'olaba omwana omuwala n'oga abato oli naamukusaba. Naye nga naye appetite gyagijja engeri gyakiraba ku TikTok. Ne ennyambala y'ensonga enkulu kubanga singa omwana ono abadde tayambadde kantu kamukutte teyalikoze eki teyali mukusabye oba teyalisikirizibwa naye kati ayambadde ka blouse oba buyita crop top oba kyekyo ekigambo takomyoke kundiririrwa bweru ayambadde kamaaso taito oba kaleegindi kati omusajja oyagala akole ki mbolira Alan ate naawe omuzadde omwana omuwadde essimu akabina akanyeenya kati oli buli wa screening ataddeyo ku TikTok ng'alaba era abazadde mbagamba gwali eyo ng'omwana amugulira essimu oba ng'alina essimu jjukira kati abaana balina amasimu faayo nnyo okebera essimu eno Shani tuwanje mpa ku simu okebere ku simu olabe omwana ono kale ne waba abikwese gwe sooka olabeko by'osobola okulaba olabe naye omwana tomusabyeko na ku simu kulaba kiki kiri mu simu tugenda kweziikira abaana abazadde tugenda beziikira ate nga mmwe mwabalifuddeyo okugamba nti nno kandaba omwana wange kyakola tofuddeeyo olunaatuka nga woowe nyabo nze yeezikidde omwana wange nze yetidde omwana wange kubanga tofuddeeyo gwe ng'omuzadde kati omwana we atambuddeeyo mu nsi ebintu ebimu alabanga bipya kubanga Maru bw'otunuulira emboozi Suze era gye yatuwanga atandise okuwona era oluusi olabanga omuzadde yakola ogugwe naye waliwo ate omuzadde woolabanga yalajagajjalamukko yalagajjalira kuba jjukira kankusala ekimi jjukira Susan yagamba yalabanga abambadde obugoye obulungi nga naye ayagala abukole ki abwambale ebivulu eby'omulembe ebyabasire Queen naye ayagala agendeyo oba okitegeera kati Susan singa waliwo obusobozi ng'omuzadde ono amugulira obugoye obulungi teyalisikirizibwa nnyo okitegeera kuba buli woolaba nange ako nja keetuusaako nja gende waagundi akakole ki ekintu ekyo omwana abeera first okuyingiramu ekyo kyekiranga n'obeera kati wasomerako mu masomero ng'omuvubuka agamba nti nze nina sugar daddy manya sugar mami yampa sente pocket money no nzikyemanyi batera nnyo ganze si kwanwa bamulinnya ddeeka n'obuuza okitegeera omwana owa senior 3 agamba sikwanwa bamulinnya ddeeka kubanga alina kishuga mami ekimuwa ku ki n'ayambala obulungi ate n'abeeramu n'akasente era n'aba bannange ne Marusi mwababeerako n'abaana abawala be baleeterako kale ku baana abawala muyinza okuba mmwe muyina ku kigero oba ku kipimo kye muyinza okuwa ensi mu kunoonyereza kwammwe oba mu kulaba kwammwe n'abawala be musinkanye n'abaana b'abantu be mwogeddeko nabo abawala ensangi zino abawala batandika ku myaka emiko okwegatta kyemuzudde ekikanga eggwanga kati ennaku zino kyenyinza okugamba bayinza okuleetera omwana kubanga omwana atannaba kwegatta na musajja wano wabeera wazibye wabeera wakoze eki naye omwana eyegatta n'omusajja wano waasama n'omanya nti ono omwana yegatta naki yegatta dda n'omusajja naye nga abasinga obungi abaana betufuna abamu bambi bakyali vagini ate boolaba abamu gubadde tosuubira emyaka gino kati myaka 16 18 abaana basinga begatta dda n'abasajja maano nedda naawe ogambye otya 16 omwana tabanga musinya 3 senior 4 azaala bannange 16 ng'omwana amanyi sex okusinga n'omuntu omukulu bannange
Alan ng'omwana ye nkugambye omwana nga tebeegattangako naye wano wabeerawo engeri y'akabubi wabeerawo ebisse wabeera tewaasamye bwe bati naye omwana gwe beebakako wano wabeera olabira ddala nti ki okitegera kyenkugamba omanyira nti ono omwana yatandika ddi ebyabasajja oba okitegera kyeggamba kati gwe omuzadde ali era kyova ŋŋamba abazadde mutuuleko n'abaana bammwe omubuuza omwana wo ono bwati ne bwati munne wakusekera bwati tukola bwoti oba munnange ensi eno erimu bwe kiti oba kola bwoti naye temuwadde baana budde n'abaana kyova nga bagenda kwonooneka ate era kyova olaba nga abaana Alani bafunye nnyo obulwadde abaana beegattira ddala n'abasajja jjukira gwe maama omwana agambye mami ngulirayo akapale bwe kati waliwo ezo kago panti oba ye kago panti kati nze kiwala kyange ku luno kyaŋŋambye mami njagala kago panti konze kago panti kyeki okitegeera naŋŋamba kuno okubeera ebisawo abaana ku prom nalaba bambala kago panti nange mami zingulire nyambaleko ku kago panti ne mugamba nti ye mami wozingulira oba omaze okitegeera yes omuwala kati ku budde buno alina emyaka 15 omuwuliriza nonoonyereza mu mikwano gyo kago panti byebiki era zino olina nonoonyereza olugoye luno balwambala bakola ki ye lutegeeza kubanga ojagulira omwana naye nga sayini y'olugoye okitegeera era nagenda okumanya Alan nagenda ku YouTube nenteeka kago panti neŋŋamba ye kago panti nebijja neŋŋamba kangende ku TikTok gye ntegeera obulungi neŋŋenda abo bonna abatunda engoye nagebuka nga bakola ki bazambadde ng'era mulimu abaana abato mulimu n'abantu abakulu neŋŋayi kubajjukira mpale etandikira wano paka wansi era luli nga twekwata mu ddene nga mugaja ntugende nga mugambo yagala kala kinti kala bwesi nga nkuba jjukira kati ebintu bya online nga nkuba nga muga sebo nalabye otunda bwekitabo naye njagala ondeetereko wano ebamwetyanga ngamba mami zezino mami zenjagala nanga mami zezo naye mami singa nkulira empale zange nga 3 zobeera omumaze nanga gwe mami kale nowaba oguze 2 nange nawuliriza nemugaa kagulira empale 3 okitegeera n'ayambala n'anyuma naye kati omuzadde ali omwana ayinza okugamba mami bangulire kano olaba kale nga kabi mukyuse obwongo kuba gwe omuzadde omugamba nti atugule kano okitegeera ke kajja okunyumira naye kati tofuddeeyo omwana ne wakugamba lwaki tagenda n'afuna omusajja anaamuwa ssente ate amusiiga obulwadde ate agenda agula engoye oba n'olumu n'obutazimuwa ssente ng'amaze okwebaka naye okitegeera yeegase naye amusiiza obulwadde ensente azimuwadde n'ate gwe omuzadde gw'olina okufaayo obutalumya mwana ono obutamujjuza bwalwala gwalulimu ate sente z'ofulumya nnyingi ne zino sente z'ogenda okugulamu buno obugoye ayambale okitegeeza kyetegeeza kaddemu nno kakulu nkugambye gwe omuzadde ali eyo omusajja ono omwana gy'agenze ne yeegatta naye ayinza amusiiga obulwadde ate nga ne sente azimuwadde zabadde aluubirirwa naye ate agambye mami ngulira akagoye kano ogaanye okkamugulira naye ate obulwadde omusajja bwamusiize bugenda fulumya ssente empitirivu n'obulumi bwogenda okuba nabwo obuyitirivu okusinga kano akagoye kuwaganya omugulira ak'emitwalo 3 mitwalo 4 oba 5 ogambe kale ate munnange ffe abazadde abakyala tulwawo oba kaŋŋambe kutegeera twejjusa obudde buyise noga kale singa oba namugulira omwana wange nga we yansaba singa namugulira omwana wange nga we yansaba naye saamuwuliriza nze waliwo omuzadde yaŋŋamba omwana we wa senior 3 yagenda mu kisenge n'amugamba mami ngulirayoko makeup kit nga iyi makeup kit ojagaza ki ali mukambwe nnyo nanga makeup kit ojagaza ki bintu byokwewundawunda nagana ntwererere tambula fuluma galawo ekisenge kyange tambula fuluma omwana agenda naye nga kumbe ku ssomero yabiraba ngoyo yabiraba nti abaana abamu
balinayo mu kujja ku ssomero bagenda nabyo balinayo bu makeup kit makeup kit omwo nga mbamu oba eye pencil oba kaki amasomero agamu gakkiriza abaana ne lipshini amasomero agamu gakkiriza abaana abawala okwefaako naye togenda nnyo wala extreme nti omwana omwana asolera kalipshina newetereza kafeesi ate fe Alan fe twasomeranga adena twamwesiganga tolabanga kabalabe kuba oba ye adena sibimanyi nze byabawala temubimanyi mbuzeko haja adena ako tokamanyi Safina manya Safina ama adena oba babitanga bwa adena ng'okesiga n'osiwuuka mu maaso naffe kusomero nalabanga abaana nga babukola nekati olaba yes nekati olaba oyo omuzadde yalimbamu yali mugambye mwana wange gye myaka tegyesiige anti mbadde nkyanja akumalirayo nyumiza amala omugoba mu kisenge omwana afuluma agamba mikwano gye mama has refused let's use the second option. What's the second option? Second option yali nti waliwo abaali babasuubiza obibawa ono n'agamba but me my mom can do what? Can buy it for me. Najja n'asaba mama bw'agaana omuwala ne beetesa n'emikwano gye ne bagenda kati bakubira mama nga bali ku lodge mama bamukubira wali omukwano gwe yabalaba amukubira amugamba jangu ndabanga muwala waali wano ajja amusangawo abeera mukambwe nnyo ng'alinnye emmotoka tugende batuuke waka ambuuza ofa kibi bayomba amala omukubamu mwana mugamba yabadde aŋŋambye agenda kungulira kopagalo agenda kungulira makeup kit antwale ne out era wotusangidde abadde amaze obbingulira nga tuli muki biri mu mmotoka ye naye abadde aŋŋambye tugende tuwummulemu naye omuzadde oyo bwe yankubira ng'amaze okkuba olankubira ng'omwana tebakyanyumya kati omuzadde ankubira ngamba engeri gy'oli muvubuka badde nkusaba jangu ewaka oyogereko n'omwana wange naye ndaba alaba new skits zo kati ate omwana yampa ne story byonna byebityo kati ngattako n'ey'omuzadde n'omuzadde neŋŋenda omwana yaŋŋamba kuba kati tali twogera nga bavubuka man Alan, you see mom doesn't listen to me. She thinks she's so wise. Why? Yes, because me whenever I bring a suggestion tabikola she doesn't listen to me. She's so rude. Kajjukira amasomero agamu abaana bwe bazze basomera babayigiriza nti you're not supposed to be rude to someone omuntu okutegeera era bwe kiri kati mwe abazadde abamu naddala mwe abeddamuko abaakuzibwa abazadde mu mukono gwa kyuma otuta omwana w'omusomero eddungi naye tomanyi biri mu masomero ago. Omwana wange wa myaka 4 nali nnyumya yalina kyakola nga kikyamu nimugamba Haynes, can you stop doing that stupid? Nanyiga remove stupid. Kati mukunyiga nafuna wayesigamba naye nga munyiivu nnyo nekiyita nekigamba come, why did you do that? Nanga but daddy for you you're rude. My teacher told me someone, you don't have to be rude for someone to get what you're saying at 4 years. No kiwuliriza. Era mutabani bwange bw'oboggola tajja akulaga nti nkivuddeko naye newomba owogganira ku ssimu ngwena gonyinaga daddy your volume is too high. Daddy, your volume is too high. I'm watching my cartoon. Kati anti bamuntu amusomera eddungi naye sometimes bw'otunulamu n'owuliriza abana ensonga bulungi nnyo nti taata tewetaaga kwogerera waggulu nnyo omuntu kumanya nti oyogerera but bw'aba akoze ensobi oli mugambe omugambe nti
You don't do that. It's bad. You see, when you do this, going to do this. And okay. So you get. So, munga tunatula okubanga tuwunzika show yaffe olunaku luno olwaleero. Malu. Tuweeyo ebigambo ebisemba. Tumalize share no tuweeyo ne show yaffe eri kuki tuve wano. Abalungi abandaba mwenna. Bamikwano mbakoola mwenna. Abanda banga kwala ni close era ne kakati abanda bye. Mikwano gyange mwenna, baganda bange mwenna, bafanzi bange mwenna, mbakoola bannanga abali e Bulaaya mwenna. Namwe mbakoola batubeererawo ku Suzani wange bannange mbakoola mwenna. Muwagire ekivulu kyange gwe atasobodde kubeera nti nno n'obeerawo osobola ogula tiketi n'osindika ssente mukwano nempa abo abazadde abatalina busobozi kugulira abaana baabwe ki era nja zigaba bulungi nnyo ngambe nti gundi ono yaguze tiketi munnange batuwagira nziwadde bano era nga omusomo ogwo bawe n'ennamba bawe namba kasoke mbabuulire omusomo ogwo guliyo nga 17 January ye wiiki ejja ku Lwokutaano emitwalo 2 ordinary then VIP emitwalo 3 ate table ya kakadde bannange ku Theatre La Bonita mujje mumpagire mujje mubeerewo okuseka okusoma enamba y'essimu eri 0702 60 8505 oba osobola ya MTN 0782 oba jenasose bawe 0782 60 8505 kazemu ya Airtel tomanya 0702 60 8505 mujje mu bungi zona ziri ku WhatsApp. Okay. Okay. Kale namba ezo ziri ne wansawo ziri wansawo jozo zakuteddewo ojja zikupa kyonna kye wandyagadde okusupportinga ku show ya Marus awo supporting era Marus tweyanze nnyo tweyanzenge we bali nnyo kujja ebigambo bibadde birungi nnyo lesson ebadde nnungi nnyo bati mbasaba mwenna January ono olwokutaano olujja tubeere ku Theatre La Bonita gwana abatosobodde ate nga ugenda kubeera MC ngenda kubeerayo bulungi nnyo essanyu ligenda kuba lingi nnyo era ngenda kuba smart nnyo ko lunaku mujje Suza ajja kubaayo ajja kunyumyako briefly era ajja kwogera Suzani wange amina kale tweyanzenge saagala kusukka kwano lunaku olwaliro for now musibe bulungi mweraba GNS Plaza kyekizimbe kati okutambulira zi business kiri ku Old Kampala mu maaso g'omuzikiti gwa Gaddafi kuliko amaduuka ne supermarket omuli kalonda yenna gwe weetaaga gattako space wosobola okuteeka ofiisi ekika kyonna tulinako hoteri amatiribona eya GNS Hotel era nga buli asulayo spa steam bath sauna ne massage kw'ossa aerobics byonna afuna bya bwereere tulina conference hall omuli screens zigaggadde ne projector kale mu abalina meeting z'embaga n'emikolo egy'enjawulo mwamuludde ekifo kigazi bulungi ate nga n'ebyentambula byangu ddala anti tuli ku kkubo tulina parking ngazi mu basement ne lift ekwanguyiza obulamu n'owana kusumbukana n'amadaala ku GNS Plaza kuliko ne ofiisi za URA gwe wenna ayagala okusasula omusolo luba lutemya lwa liiso nkwanjulira ekizimbe Yucha Heights ku Ntebe Road kuliko ekifo abaana we bazannyira ekiri munda giyite indoor kibayita Yucha Kids Paradise ekifo kiri safe ate kya mulembe nnyo era buli muzannyo gw'abaana mweguli kuliko Yucha Kids Corner edduuka ly'engoye z'abaana omuli buli kalonda yenna omwana gwe yeetaaga okwambala okuva ng'akyali mu lubuto ow'olunaku olumu ayavula atengerera atambula okutuuka waakulira taata ne maama basuubira okuzaala Yucha Kids Corner ebintu by'erina sizoni eno birungi nnyo era buli mwana kye yeetaaga bakirina ate nga ku bbeeyi ensaamusaamu ekizimbe kino kiriko ne hotel gye bayita Yucha Hotel and Suites erina ruumu ez'omulembe nnyonjo ate nga abakozi bafaayo nnyo abagole mujje mufune obulamu obupya ku Yucha Hotel tuli wano ku Entebbe Road bw'oba ova Kibuye tuli opposite Book House awali Zion Offices ate bw'oba ova Entebbe tuli Kibuye nga tonnatuuka ku mafuta ga Total kuba ku ssimu 0743 92 17 61 oba 0765 52 00 38 jangu otulambuleko ozuule ekipya. Mu kaseera kano kankwanjulira emamiga gy'essi abakola emiramu education ga gy'essi zonna mu Uganda balina tablets z'abaana zonna
mu bikanga Samsung, Apple, Origimo, ate nga balina ne Sina keyboard. Balina ebimotoka by'abaana, ebimundu, eshaawa, bags z'abaana, bottles, container ng'ogasseko ne building blocks. Balina headsets z'abaana, balina smart watch zonna ate nga ziri original. Balina wireless charger ate nga basisinkanibwa wali ku Pioneer Mall, edduka li PA11 ate ng'osobola bakubira ku 0703-69-69-04. Gambye ekikwasagana educational gadgets zonna oyina kwekwata Mami Gadgets kubanga yasinga. Wano ku Hasi Beauty Parlor tuli bakafulu mu kulabirira n'okuyoyota ensusu. Tukola facial ne tukupepeta ka face ne kawawera nga aka baby. Tusiba n'okola enviiri mu buli musono, songa mu kukola pedicure ne manicure tuwekansa. Tusala enviiri mu buli musono. Ate bwe kituuka mu kukola makeup tetumanyiyo mulala. Tuli muyenga ku Tank Hill Road okulira na Italian Supermarket mu basement. Essimu tuli ku noti 72 682 953. Teweerabira saluni egenda okujjayo bulungi bwo n'ekitiibwa kyo ye Hasi Beauty Parlor, a world of beauty. Chikutwalira obudde bungi okwekolako naddala bw'otuuka ku kukola akasige teweeraliikirira. Prime Touch Makeup Studio be bakugu mu kukola obusigo obuwangaazi mu bika eby'enjawulo okuli microblading nga kano kawangala okumalira ddala emyaka 3, microshading nga kano kawangala okumala emyaka 5, saako ne combination ya microblading ne microshading. Ku Prime Touch Makeup Studio tukola ne facial okendeeza amasavu okuggyako obusundo, tattoo tukola permanent hair removal okosaako ne body waxing. Prime Touch Makeup Studio tusangibwa ku Ginger Road ku kizimbe kya Toban Center omwaliriro ogusooka Suite 51, 52 ne 53 nga wakava ku Food Hub. Okumanya ebisingawo kuba ku noti 755 536 697 oba noti 773 878 669. Prime Touch, where beauty meets precision.